Yes, Red Zone TV nga bulijjo webale kubanga kwoli webale kubanga okyatugoberera oluvannyuma lwa kabanga akatali kanene nnyo nga tetukuweereza olw'ensonga ezitali zimu naye nga kakati nzize ne updates njagala okubanga nkuwa nina ebibuuzo byenfunye mu inbox nga biwererako ddala ku nsonga z'abaganda baffe ne bannyinaffe bano abamaze dde okubanga bawambibwa. Ejjukira ku lunaku lwali lwa kutaano ngenda kusomeza 26 omwezi guno gwennyini Robert Kyagulanyi Ssentamu yakkiriza n'asalawo abeere nga alaga Bannayuganda documentary ku bwereere oba kyeyayita public screening wali ku kitebe kya National Unity Platform Makerere Kavule. Kakati ku lunaku olwo nzikiriza nkutegeeze Bannayuganda bangi bawambibwa balibwawo baba balyawo nga ne wetwogerera amayitire gaabwe tegannaba kubanga gamanyika. Bano nno be bawamba baali ba biti byanjawulo, mwalimu bannamawulire, mwalimu ba foot soldiers, ate nga babawamba mu bumenyi bw'amateeka. Naye kkiriza nkutegeeze nti bano bagenza obbawamba ng'eggwanga obanga Bannayuganda bakyabanja abantu abawererako ddala newankubadde nga gavumenti yo yakkiriza nti bali 18. Abo benzize nga nkusomera bw'obanga otambudde naffe ebbanga lyonna wano ku mukutu gwaffe ogwa Red Zone TV era nga posters obadde oziraba ku kitebe kya National Unity Platform n'abakulu bennyini nga babanja abamu ku bantu bano. Kati kkiriza nkutegeeze nti bayongedde okubanga ate bawamba abalala. Olunaku olwo lwennyini ngenda kusomeza 26 lwali lunaku lwa kutaano nga bali abantu we bali ku kitebe kya National Unity Platform nga balaba documentary Bobi Wine the People's President. Njagala okutegeeza nti emmotoka ya military eyali ejjuddeko abasajja ba military abaali batambula nga balawuna bawamba abamu ku bantu abakkiriza mu kibiina kya National Unity Platform. Kati gwe munnanga ali ku Red Zone TV awinza okuba wategedde ebintu bino waliwo atanabitegeera ate waliwo era abadambuuza nti oba babatadde ebibakwatako bye bino byenziza okubanga ate nkuwa wabula nga sinaba kubanga ngenda maaso nja kusaba okkirire wansi wolaba ekigambo subscribe osubscribinge ku channel eno otuwe n'ekigalo olayikinge kubanga gyokoma okulayikinga ate updates gye zikoma okubeera nga ate zitambula n'omulala n'abeera nga ate naye afuna amawulire ne tuba nga tutambula mpola mpola. Red Zone TV kwoli kugambye oba tonaba kubanga osubscribinga kikole ate tubeere nga tutambula ffenna. Ate mu ngeri y'emu nja kusaba genda mu comment section teekamu obubaka bwo otubulire waawo osinzira okubanga ogoberera omukutu guno ate obubaka obwo tujja kubusoma tulabe kiki ekiddako. Omukutu guno tulina okubanga tukuweereza updates nga bwe kyetaagisa okubeera nga at least naawe yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ate obeera wamu naffe mu nsonga z'okumanya n'okutegeera. Kati wano ku mukutu guno nzikiriza nkutegeeze nti abaana abawambiddwa ezimu ku nsonga ez'abawambizza kuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nga wetwogerera amayitire gaabwe tegannaba kubeera nga gamanyika. Kati wuliriza amwana muwala kamukutereko wano njogere ng'omulabako wakiri kiyina engeri gye kijja kubanga kijjayo bulungi nnyo ekifaananyi ekyo tubeere nga tutambula ffenna mu nsonga zino ez'okumanya n'okutegeera. Omukyalo oyo gw'olaba ku screen oyo njagala okutegeeza bamuyita Namutosi Sandra ne munne Namagembe Aisha. Ndoza kambateekewo bombi obeere nga osobola okulaba ekifaananyi kyenjogerako. Abakyala abo omu bamuyita Namutosi Sandra omulala Namagembe Aisha nga baali ku kitebe kya National Unity Platform bazze kwerabirako ku documentary Robert Kyagulanyi Ssentamu ali asazeewo okulaga ensi ebice ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda era okwetola ensi yonna bonna baabiraba. Era kigambibwa wano mbu baali bava Kampala Cropping Hotel nga bagenda ku kitebe kya National Unity Platform Makerere Kavule babawamba tebannatuuka ne babalyawo emmotoka ya military nebanga ebatwala mu bifo byessinza kubanga nkunnyonnyola nga ne wetwogerera kati tebinnaba kubeera nga ate bitegeerekeka era ne wetwogerera paka ssaawa zino tewali amanyi wa we bali. Kakati waliwo omuvubuka omulala bamuyita Muwanga Owen era naye yawambibwa ku side zaawo nga ku lubiri era yayadda waka ate ono naye mbu yali agenda kulaba ate yali ava kulaba documentary eya Bobi Wine the People's President ate bwe bati abasajja ne bagamba gwe jangu naawe tukulyewo naye ne bamugatta kubali benkugambye eggwanga lye babadde babanja. Aho ntegedde bulungi nnyo. Kakati njagala okutegeeza nti ekiwamba abantu kyekyo abadde yeebuuza oba abantu bano babatadde oba bali luddawa ge mawulire ge njagala okuba nga nkuwa
tebannaba kubanga bateebwa, tebannaba kubanga bamanyibwako amayitire gaabwe. Era nawe twogerera saawa zino tewali muntu n'omu amanyiwa we bali. Abo nno bawambibwa, kati ate waliwo omulala eyawambibwa, ndowooza naye kamukuwa ebimu ebitonotono ebimukwatako, naye osanga onaabitegeera bulungi nnyo. Omuvubuka ono oyo gwolabaawo yawambibwa, naye yali ava ku kitebe ekya National Unity Platform okwerabira ku documentary Bobi Wine the People's President. Omuvubuka oyo bamuyita Owen Muwanga, nga bwe nkugambye ava sayiriza ekyengera gy'abeera. Yawambibwa abasajja ba military abaali batambulira mu mmotoka drone eyaliko enamba plate, era enamba abantu basobola ogifuna eri UAL 119V, era bamubambira kumpi ne Northern Bypass mu kitundu kye bayita Lubijjo, kumpi ne Northern Bypass. Era naye yali ava ku kibiina ekya National Unity Platform headquarters Makerere Kavule, ngadda waka bambi yava kwerabira ku documentary emunyumidde, bamuwambira ku Northern Bypass, emmotoka number plate UAL 119V. Emmotoka yamuwamba eyaliko abasajja, ng'era bw'ogiraba ondoza kanji kugaziize namu ogirabe bulungi, osanga naawe enamba eyo number plate onaabaako w'ogiraba, tomanyi oyinza ogiripotinga ng'ogirabyeko UAL 119V. Bamuwamba ng'ava ku kitebe ekya National Unity Platform okubeera nga bambi yeerabira ku documentary emanyiddwa nga Bobi Wine the People's President. Bamulyawo ne bamutwala, era ne wetwogerera olwaleero amayitire ge teri n'omu amanyiwa gyali, era teri n'omu amanyi basajja gye bamutwala, naye nga yawambibwa ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno lwe lunaku olwokutaano. Era abantu abasinga bonna abawambibwa baali bava ku kitebe kya National Unity Platform bambi nga badda waka, bava kwerabira ku documentary, badda waka kuginyumizaako beewaka. Abasajja tebabakkiriza kutuuka, ne baba nga ate babalyawo mu ngeri eyo yennyini gye nkunnyonnyodde. Webale kubanga okyali naffe ku Red Zone TV, webale kubanga okyatambula naffe, kyokola kya mutawaana nnyo. Gwatanaba kubanga osubscribinga, nkugambye nyongera okukusaba, nyongera okukubiriza, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, osubscribinge ku channel yaffe eyo, okwate kade aka notification, ojja kuba tomisinga nsonga yonna bwe tunaaba tutaddeyo updates. Ojja kubeera ng'omu ku abo abanaasookanga okumanya Red Zone TV bwe naabanga ena updates zonna ze naabanga etaddeyo. Katikiriza nkutegeeze ku baganda baffe aba Haruna and Sons Interiors, bano nga bwe ntera okugamba, tusobola okukolera entebe ez'omulembe, tukolera sideboards ez'omulembe n'ebintu ebirala byonna ebyekuusa ku nsonga za furniture. Ensonga ezo zijja kuba zikutuukako bubaya sana nnyo. Tuli wano side ze Kawempe, bw'otuuka ku kkubo erigende Tula okumpi ne wali Avis Company, ng'okuba enamba y'essimu ye 0753166885. Ojja kuba ate otuuse bulungi nnyo kuba Haruna and Sons Interiors, emirimu babeere nga ate bagikwasaganyiza bulungi nnyo. Webale kubanga okyatugoberera ku Red Zone TV, osobola n'otusanga ku Facebook Red Zone TV, ku TikTok gye tuli Red Zone TV, ate bwe tutune ku YouTube wano wennyini wenkusabira obeere ng'osubscribinga, tubeere nga tutambula ffenna.